Breaking kitalo nnyo nnyini ddala. Abalambuzi basatu battiddwa mu bukambwe mu Queen Elizabeth National Park nga kino nno kitegeerekese nti abalambuzi bano abayeekera ba ADF be babalumbye. Ne Museveni yagadde okuzannyira Bannayuganda ku bwongo, yagadde otuzannyirako musajja wattu. Kati ate abayeekera balumbye di National Park balyoke batte abalambuzi basatu ne Munnayuganda omu abadde abalambuza. Ne banange Museveni, kifaananyi ki ky'oyagala okusiiga eri ensi? Kifaananyi ky'oyagala okukola? Lwaki okolako abantu obuyeekera? Lwaki okolako abantu obutugumbuzi ng'ate amazima ogamanyi? Bannange ebintu bino Museveni gye bigenda okutuusa wayinza obutakuwoomera. Gw'oyinza olowooza nti nno bino by'okola birina mu maaso we bikutwala naye ndaba nga wataliiyo. Muganda waffe Yoseeri tukoma okukola ku Bannayuganda obuyeekera. Kati abantu b'abandi bose bazze kulambula baleese akasente mu ggwanga lyo ate okaleese obasse. Kaakati olwo abalala banaafuna batya interest ekomawo wano e Uganda? Bannange Museveni oba oluusi bani abamutegeerera Museveni? Njagala okwebuuza ku kabinenti etegeerera Museveni, ndyebuuzeeko ndabe oba abantu bano nabo bategeera bulungi. Abantu abandireese akasente, eggwanga mulira World Bank alijjako omusente. Kati ate abantu abandireese akasente mu ggwanga ate munange mutandise obbakolako obuyeekera. Basajja mmwe mulowooza mutya? Nkyebuuza entegeera y'abasajja bano nga sigitegeera kubanga tubale tumanyi nti nno bino bya just. Naye Museveni ekintu akitadde ku level eya waggulu, ayagala kulemesa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kweyongerayo ku phase 2 yaffe. Naye tukugamba ffe tetutidde. Tukusuubiza nti ne bw'onaakola otya ne bw'onaayagala okulemesa eno Uganda y'Abannayuganda, oyinza obbikola ng'olowooza birina gye bikutwala naye sirabayo kubanga era oli mu kwettira kataleko. Naye nga Museveni ofa ki n'ensi bannange? Kola ku Bannayuganda obuyeekerayo batyo ng'abalina kye baakubbira. Bannange tulabe n'omusajja ono, omusajja atayagaliza, omusajja ayina enkwe, omusajja ow'omutima omubi, omusajja ow'omutima. Oba mutima ki Museveni gw'ayina? Oba byakola agezaako birowooza? Bannayuganda, eno Uganda yaffe bannange, tuyimukiremu twerwaneko. Kyendaba kuba bwe tuteerwaneko ono omusajja agenda fuuka kizibu gye tuli. Baganda bange, mikwano gyange, temwebaka. Tukoye okubanga Bannayuganda bakolebwako ebikolwa eby'ekitugumbuzi nga bino, ffe ne tusigala nga twetuddeko, ne tusigala nga twefudde abatabiraba, ne tusigala nga bino ebikolwa bikyagenda mu maaso. Naye nga bannange kitalo nnyo nnyini ddala eky'Abaganda baffe abadde bazze okulambula, abadde baleese akasente mu ggwanga. Munnange omusajja abasazeewo bakolako obuyeekera. Ate nga munnange akimanyi bulungi nti buno obuyeekera bwakola tebuliiyo. Era bino byonna Museveni byagenze mu maaso ng'akola. Baganda bange tubategeeza tebiriiyo, wabula ye akola ku Bannayuganda obuyeekera olw'okuba alina ebyo byayisaawo. Naye nga bakugamba nti obudde bw'omuntu nga buweddeyo ne bwakola atya, ne bwagezaako okulemesa atya, era buba buweddeyo. Akaseera ka Museveni kajja. Tubeere bagumu, tubeere bakkakkamu. Mumuleke akole ebikolobero abimaleyo, mumuleke beesirwalize mu gavumenti yaabwe, bamaleyo buli kimu kye bakola, balowooze nti nno munnange baatuuka. Abamu nti mu gavumenti ya Museveni bamanyi baatuuka, tebakwatwako, tebagambwako, bo bumanyi ki ebyabwe bweyaterera. Naye tubagamba titukooye ebikola bino eby'ekitugumbuzi bye mugenda mukola ku Bannayuganda nga mulowooza nti nno Bannayuganda basiru, Bannayuganda tebategeera, Bannayuganda tebasobola kwekenneenya. Bo muzivuddewo essaawa zino, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine watabadde mu ggwanga, bo mutezibaddeewo. Kati bo muzitandise n'okutta abalambuzi. Bannange katuswala nnyo. Lwaki temweddako basajja mmwe? Lwaki temwewummuzaako? Obutugumbuzi bwe mukoze ku bannansi mulowooza mugenda bukomyawa? Obutugumbuzi bwe mukola ku bannansi mulowooza mugenda bukomyawa? Kibuuzo kyange kye neebuuza buli lunaku olukya. Lwaki abasajja bano bagenda mu maaso n'okukola ku Bannayuganda obutugumbuzi? Twabakola ki? Tulina kye twababbira tubasasule? Tulina ekyammwe oba mmwe abalina ebyaffe? Kubanga ffe kye tubabanja mukutte eby'obugagga by'eggwanga mubitadde mu famire zammwe, mukutte Bannayuganda kwe bandibagaggawalidde, byonna mubifudde byammwe. Bwe buzibu bwaffe, naye kyo tukolako obuyeekera. Bannange mukikomye. Museveni bino tebirina bwe bigenda kutwala, tebirina bigenda kutuusa, olwo bigenda kukuttira butezi katale. Oyinza olowooza nti kino ky'oli mukola kirina we kikutwala, oba kikufuula ssaabalwanyi, oba kikufuula omuwanguzi, naye tukutegeeza nti oli mu kweziika.
tebuhabulwa oli mu kweziika tebuhabulwa oli mu kweziika. Bannayuganda beesonyiwe, bannayuganda tuleke tulina ebizibu byaffe ebitumala naye tukolako obuyeekera buno bwogenda maaso n'otukolako naye Museveni ojooze bannayuganda bannange otujooze tetulaba nk'omukulembeze atujooze nga ggwe. Anyway, Mukama Katonda ajja tuddiramu one time era Mukama ajja tuyamba. Laba Museveni wasa institute zaffe oyo ne Mukama mukulembeze wa ggwanga ebyo byalowoozaako bw'omwana w'omunaku takulowoozaako anti ye munnange kitaawe yalwana yagenda mu nsiko ne balwana ate bantu tunaayogera ki naye tetugenda kukkiriza bino bintu byammwe bye mutukolako. Ozino ambushi Museveni ez'okola ku bannayuganda tuziganye bannayuganda baganye bannayuganda twediime tugambe nedda enough is enough ekimala buno butugumbuzi bano batukolako nga tulaba misana tetuddamu bukkiriza bannayuganda tugaane tugugubewo baganda bange mulowooza bwe tugugubawo Museveni ye atawulira Museveni ye ataagende ajja kugenda alwampaka oba ayagala oba tayagala. Nenga muganda wange embeera bwetyo bweri tusabira emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze ekisa abasonyiwe byonna ebyabasobako ate era Omukama oyo y'omu naffe atulungamye. Tulina ekizibu eky'amaanyi wano ayi Mukama naye tukusaba ekizibu kino gwe wakituwa tugondezeemu mu kizibu kino kuba kifuuse kifuuse nnamulanda. Tukusaba Mukama waffe otugondezeemu taata omuggo gwe watukuba guno ogwa Yoseri Tebuhabulwa ne famire ye bannange tugondezeemu Mukama bwe tuba twakusobya bannange twetonze naye tukubye omuggo emyaka mingi twagala okwejjako omuggo guno weewaawo bikyagakisitimbyeko essira era n'awagira ekyokusaanyaawo oba okuggyawo reusable sanitary pads era n'akubiriza abazadde balwane ennyo bakole nnyo balabe nga basobola okugulira abaana baabwe disposable sanitary pads. Naye njagala tugende mpolampola, njagala tukole ka survey nga ffe bannansi ku luno olwaliro yadde owagira NRM naye njagala tutuule wansi tukkaanye ku nsonga eno nga tusinzidde mu byalo situnuulidde Kampala wano mu kibuga tudde mu byalo. Kapaketi kano kalaba kano kapaketi ka soft care disposable sanitary pads kapaketi kano kali wakati w'3,000 ne 3,500 kano ake3,000 muzakabeeramu obugoye bu disposable towels buno bulimu 8 kali ake3,500 kabaamu 10 tegerekese bulungi. Now tukitwale nti abaana abamu bamala ennaku 3 ku 4 naye ekibuuzo kiri nti olunaku akozesa obuntu bumeka? Tudde ku bayizi b'essomero olunaku ayinza okukozesa obuntu buno obuli muno bumeka? Oyinza okwesanga nti oli ayinza okukozesa wakati w'obuna ku 5 olunaku. Kitegeeza nti kana akantu kayinza omukolerako olunaku lumu n'ekitundu. Weewaawo ayinza okuba okumalako ennaku ze zino yeetaaga obuntu buno nga 2 ke 6. Tukiriziganya bulungi. Now akakaaga kano ekibuuzo kiri nti mu byalo gye tusinziirira eriyo abazadde abasobola okusuula 3,000 n'azitereka. Tugeza alina abaana ab'obuwala obanga 4 obanga 5 ayina kapasite esuula 1,000 oba esuula 3,000 nga n'abamu tebalina yadde kapasite etereka 10,000 just n'abamu balemererwa okufunira abaana baabwe langi. Wenjogerera abaana abo bali mu UNEB naye waliwo abadde balemereddwa okukola UNEB nga fees bali mu masomero ga gavumenti nga fees ezo basasula wakati w'5,000 ku 6,000 naye nga n'omuzadde zimubuze nga ne school requirements zigaana. Bwe tudda ku kino ekya reusable sanitary pads zino ekibuuzo kiri nti bajjajjaffe bamaama baffe bakozesanga disposable pads zino oba bakozesanga reused pads zino?
kubanga mwekyava mu butawero bwe bakozesanga n'ebigoye ne sponge kyali abaana abakozesa sponge n'ebigoye nga sanitary towels kati ne bajja mu bugoye buno obukolere obulongooseemu okiwuliza bulungi kati tudde ku kino nti zino reusable sanitary pads zino yes tezandibadde ennungi olw'okukuma hygiene naye tubuuza zino eziri disposable zo lwaki olwalera akapakete kano kali ku 3,500 ekibuuzo kiri nti ono soft care akolebwa Kenya Mombasa ekibuuzo kiri nti e Uganda wano gavumenti yammwe gavumenti yo Janet Kataka Museveni erina capacity etandika factory ekola disposable sanitary pads zino ku layisi nga zisobola okutundibwa ku 1,000 oba 2,000 kubanga tusobola okugamba nti eno factory yaffe ya Uganda wano tetugenda kugijjako musolo pads zino zikolebwe at least abaana bano basobola okuza accessinga ku 1,000 ng'omwana asobola okugula pad eno ku 1,000 eri disposable naye olwaleero bw'otugamba nti abazadde obakaka obwalagira bakozese disposable pads zino nga ziri wakati w'3,000 of which n'omuzadde tasobola yadde oyingiza 2,000 mu nsawo n'azifiisa nti zino zifiseewo kati awo banga akudaalira bano ekibuuzo kyandibadde nti zino reusable sanitary towels nzijjawo naye zino disposable zo nzitadde ntya mu saturation era population eno ey'abantu abaavu esobodde okwaccessinga disposable sanitary pads zino ntitandisewo factories ez'enjawulo mu rural areas zigenda kutandika okuproducinga sanitary pads zino zigabibwe ku layisi mu masomero kubanga eyo capacity mugirina naye olwaliro kyewuunyisa nti pads eziva Kenya zeziri mu saturation wano e Uganda bwe tudda ku reusable zino ogambye okukipinga sanitation ne hygiene olwaliro twebuuza omuti gwa sabbuuni gwa mmeka omuti gwa sabbuuni white star guli wakati wa 6 half ali wakati w'3,000 ekitole kiri ku 1,500 ebitole byalinga ku 5 ku 1,000 olwaleero ekitole kiri ku 1,500 akacupa ka jiiki akatono kali wakati w'2,500 kabaketi ka omo oba nomi kali wakati w'3,500 ndowooza okiraba nti olwaleero hygiene eno gyoyogerako nti abaana bano ne babandisobodde obakaka obwalagira bakozese disposable pads zino nga ziri wakati w'3,000 of which n'omuzadde tasobola yadde oyingiza 2,000 mu nsawo n'azifiisa nti zino zifiseewo kati awo banga akudaalira bano ekibuuzo kyandibadde nti zino reusable sanitary towels nzijjawo naye zino disposable zo nzitadde ntya mu saturation era population eno ey'abantu abaavu esobodde okwaccessinga disposable sanitary pads zino ntitandisewo factories ez'enjawulo mu rural areas zigenda kutandika okuproducinga sanitary pads zino zigabibwe ku layisi mu masomero kubanga eyo capacity mugirina naye olwaliro kyewuunyisa nti pads eziva Kenya zeziri mu saturation wano e Uganda bwe tudda ku reusable zino ogambye okukipinga sanitation ne hygiene olwaliro twebuuza omuti gwa sabbuuni gwa mmeka omuti gwa sabbuuni white star guli wakati wa 6 half ali wakati w'3,000 ekitole kiri ku 1,500 ebitole byalinga ku 5 ku 1,000 olwaleero ekitole kiri ku 1,500 akacupa ka jiiki akatono kali wakati w'2,500 kabaketi ka omo oba nomi kali wakati w'3,500 ndowooza okiraba nti olwaleero hygiene eno gyoyogerako nti abaana bano ne babandisobodde okuuma hygiene mu reused sanitary towels zino nti singa ebbeeyi ya sabbuuni ebadde eri wansi kubanga zino desks zino zenjogerako zonna tulina capacity ezikola wano locally era ne factories wezire zisobola okukola sabbuuni ezisobola okukola omo ezisobola okukola ne jiiki asobola okuuma reusable sanitary towels zino nga nnyonjo naye olwaleero nkubulidde ebbeeyi ya sabbuuni kubulidde ebbeeyi ya omo kubulidde ebbeeyi ya jiiki kati ekibuuzo kikomawo nti ani atafuddeeyo ekisigala nti Minister of Education and Sports Janet Kataka Museveni omulimu gukulemye mukyalo omulimu gukulemye wandivudde mu State House Nakasero n'entebe n'okkirirako wansi
mu rural areas twogera ku family eziri ekimu, twogera ku family ezitasobola na kufuna sukaali nga sukaali zimunywako ku weekend ku Sunday. Zi family zetutunuulidde be bantu betwatunulira abali marginalized. Tetutunuulidde ba kibuga, tutunuulidde ba byalo. Va mu State House nakasere ntebe kirira eno wansi nti olwaleero abaana bandibadde beesimbu nnyo nti Minister of Education and Sports ate ye First Lady budget ayina B nti olwaleero wandigambye nti handshake, presidential handshake eva mu State House eyejjibwewo kati presidential handshake yukanjiteeke ku sanitary towels egende. Oba si kino ogamba nti kati locally made sanitary towels nzijjeeko omusolo, zino eziri imported kanzisigazeeko omusolo zisigale waggulu. Tekitegeeza omwana tagenda kulekawo en locally made sanitary towel ajja agule eno eri imported. Oluva nga mutugamba buy Uganda, build Uganda. Oba munfunye umuva nga mugamba nti Babi Itungo Kyagulanyi Marie Antoinette. Then who is Marie Antoinette? Bino nga temunnavayo kubidiscussingako. Kuno okudaalira bannansi nga ko temunnabakwogerako. This would have been a topic nga mwajja ne mubuukira Babi Itungo Kyagulanyi lw'okuba ayogedde ku swimming. Naye olwaleero tuli ku muntu omukyala Minister of Education and Sports, omukyala ali ku taxpayers money, omukyala police maker, cabinet minister mulamba, aina influence eri omukulembeze w'eggwanga. Naye olwaleero ayongedde okuddala ngerawo yakudaalira ku mmere n'agamba abazadde batasobola parkingira abaana mmere ababawa amawolu wegasiba mu ttimpa ne batwala ku ssomero. Olwaleero agamba abazadde abo bagule food flaska eziwoominga emmere. Munnange byebyo baganda bange byebyo. Oyo ye Minister of Education. Nti Minister mulamba aina influence eri omukulembeze w'eggwanga. Naye olwaleero ayongedde okuddala ngerawo yakudaalira ku mmere n'agamba abazadde batasobola parkingira abaana mmere ababawa amawolu wegasiba mu ttimpa ne batwala ku ssomero. Olwaleero agamba abazadde abo bagule food flaska eziwoominga emmere, food flaska y'Emitwalo 5. Okyalina abaana abasomera mu bigere abatalina ngatto, oŋŋambye nti agule sanitary pad afune ssente eza sanitary pad ey'N3,000. Mashallah. Omukyala Janet Kataha Museveni era ng'ono yakolanga Minister of Education and Sports. Byebyo nno munnange byebyo muganda waffe tweyanza nnyo okusomesa okwo muganda waffe n'owamutwe webalegata ddoboozi okuli abannayuganda bangi abalina ebibuuzo abeebuuza naye nga ansa zo tukkirize ansa ntono akisimbyeko essira zikyatubuze. Bano abantu bo baliwo tuzannyirako, baliwo okuzannyira ku bannayuganda, baliwo kukola bye baagala, baliwo okudaala anti munnange bo baalwana. Babbaabwe baalwana bagenda mu nsiko ne balwana. Lwaki tebakudaalire? Lwaki tebakudaalire mwana wattu?
abantu babula ssente za kulya. Gw'omugambye nti gula paadi y'omwana ya 13,000 omanye nti omwezi omwana muteekamu omutwalo naye nga bambi oluusi n'ekyokulya kibabula. Bannange bantu mmwe mubeereeko n'omutima ogulumirirwa, mwewaawo mwakuba emmundu mwafuna obwogerero naye mukimanyi bannayuganda bangi babulwa n'ekyokulya. Bannayuganda bangi bali mu mbeera enyigirizibwa. Mulowooze ku bantu abo, mulowooze ku bannayuganda abo ababeera awo nga n'okugulira omwana akagoye oluusi omwana akagoye kamukutukira ku mubiri. Bannange weewaawo mwe mwajja muli bagagga ku bukulembeze bw'eggwanga, mwali mwambala bulungi nga mulya bulungi nga temulina nnaku yonna ate abalaba yayinza okwogera. Naife ababalabyeko n'ababalaba mu bifaananyi bannange tosobola kuvaayo n'okudaalira munnayuganda bw'otyo. Naye Mukama yabateekako feeva ne mujja ne mufunira bannayuganda ne musalawo mubafuge nga ye mwagala era mubakozeeko ebikolobero nga ye mwagala. Naye mukimanyi nti ne munnange buli kintu kibaako ne ttaayimu yakyo. Janet Kataha weewaawo oli mu kwogera ng'okudaalira bannayuganda naye akaddeko kajja. Zino bbomu ze muli mu kuba bannansi ne mubatte. Zino ndowooza baganda bange ebifaananyi mubirabye. Bbomu zitandise okuddamu era nga mu bitundu eby'Ekabaale, mu bitundu ebya Queen Elizabeth abalambuzi 3 battiddwa. Bino gye binaakoma tunaabiwulira. Ffe katusirike tubeere bakkakkamu nga bwe tubadde abakakkamu ebbanga lyonna. Naye nammwe akadde kammwe kajja naye mukomye kudaalira bannansi. Mukimanyi nti bannayuganda balina obulumi bwabwe obulala ate era bannayuganda balina ennaku yaabwe endala. So His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani Mukama ng'atukulembeddeko ajja tuvuunusa ebisajja bino n'ebikazi bino.